Yagalanga ulienga kavuga buvuzi sawa. Leta ija. Blessed. Ghetto youth. Ghetto youth. Ghetto youth. Ono ghetto president Buchaman. Tusa okwebaza kwange eri police yonna n'ebitongole byonna ebya security. Ekikola kye bakoze ekyokusituka ne bamanya ghetto president awangalya ku mutala ki. Era ghetto president bantu ki balina amaje gonna ngalina ina high command ya ghetto nembeya ne ba ghetto commanders nembeya ne ba ghetto governor nembeya ne ba ghetto ambassador etugenda tubala ne bajjajja ba ghetto ba elder baffe abatwala kooti ya ghetto bonna webali olwaliro bazze ku lw'ensonga eno. Era njagala kutuusa eddoboozi lyange eri ghetto zonna Uganda. Njagala kutuusa eddoboozi lino nga njagala abaana ba ghetto bonna bamanye nti mu Uganda tulina amajego, kiri ekitongole kimu kye tumanye ekyamagye bakiyita UPDF. Aga Uganda ne police ne military police satumubanga abiri kunyama. Era ensonga etulese wano ennyo nsonga nkulu, nsonga ya security. Nga president bwe yagamba nti president omutono bw'anaaba omuwulize eri president omunene ghetto zinavugiranga muki. Ekiragiro kya muzeeyi kyeyayisizza president w'eggwanga ne security ebitongole kye byayisizza nti baleete ebyambalo byonna ebyamagye n'ebyefaanaanyiriza ebyamagye byonna tulina obikomyawo. Era basebo badde ku mulimu gw'okukunganya engoye zonna mu ghetto. Bakomanda babadde wano, ba ghetto kansala babadde wano, ba ghetto governor bonna bazirese wano. Era njagala okutuusa eddoboozi lino eri ghetto zonna. Kino kiragiro avuge. Kino kiragiro odanesi kakati oda bweba yayise. Njagala okugamba abaana ba ghetto bonna gye bali ba ghetto youth mukwate ebyambalo byamagye mubetwale ku poliisi ebaliraanye. Era tubawadde weeks 2 tubawadde weeks 2 z'ennaku 14. Twagala ba ghetto youth bakomanda
bambasada bagavana bonna badansolo military mukwate ebyambalo mu bitwale ku police ezibali okumpi. Asante mubanga. Era njagala okukwasa ebyambalo tubirina. Njagala kukwasa ebyambalo poliisi ebyokwerinda mu maaso gaki ga kamera wonna ng'ensi eraba. Era geto erina ekyambalo kyayo nga bwolaba ennyambadde. Geto erina ekyambalo kyayo nga bwe nyambadde ne mulama amageto. Please stand up. Go. Salute. Africa, Uganda. Rastafari. Geto president bwati bwayambala. Rastafari. Njagala okutegeeza bonna abeeyita bageto president. Rastafari. Balina okuwuya ode eno gyevudde. Evidira ku ntikko bonna abeeyita bageto president. Bakwatibwa bwe mubanga temuvuddeyo. Bonna abeeyita bageto president bakwatibwa. Ebyambalo biddeyo erimba obuyinza. Komanda Kaka. Simama hapo. Chief of Security. Komanda Bakina. Twagala okuwaayo ebyambalo essaawa zino. Njagala Jjajja Kaddo. Njagala bazijjeko nga tusookera ddala. Jangu wano Komanda Kaka oyogereke yeggwanga. Temupingisa geto presidenti ze Komanda Kaka mumanyi ebyambalo tubijjemu tubizzeeyo kuba tukiriza mu geto presidenti ne Yoweri Kaguta Museveni. Komanda Bakina. Anti mwana yenze neera. Yamani. Anti obudde buno omwana omukulembeze waffe okubanga yawulidde ennamba emu kyagamba. Mamiriya! Zijjako tuzikole ki? Naye nga mwana ffe tetutidde. Tugenda zijjako olw'okuba omukulembeze ono yayogedde nnamba emu yayogedde okitegeera. Tetubabeera nga neera kubaffe tuli malegawo. Obubako bwammwe tububa wadde. Obubako bwammwe. Neera mwana. Ababusigaza ku lwabwe. Jjajja Kaddo. Mwana president wabagambe tuzijjeko tukole ki? Jjajja. Enga tete tutidde.
tulina ag'okuttaka ne mu mazzi. Tolijjako nalo. Walike kigawoneya, kameramani, walike kigawoneya. Jambo. Security. Hello, social distance. Papa Chief of Security tulina gye bayita protocol geno bw'aba agambye tujjeko pulezidenti omunene n'omutini n'agamba owa ghetto tulina okujjako naye tetutidde amagye tegatya. Mundetere ekyambalo kya ghetto. Ababisanya security mwenna. Dala. Oda ni moja. Kitu moja kabisa, jambo sio moja. Ulete combat ya ghetto, makomanda bwe mwaya wale combat ya ghetto. Leta combat. Leta combat. Feba ghetto tuna betwambala. Tulina betwambala. Come. We are the Rasta. Eno ya komanda kaka. Salute. Komanda namba 1. Komanda namba 1. Jambo komanda. Jambo. Komanda 1. Baba. Asatu mubanga. Wanike chikaba muone yala. Baba. Commander 1. Salute jambo komanda. Salute. Nawe jijeko. Jambo. Gaba. Mabiya. Olaba mwana. Kama wafa akoze ki? Agambye. Nesinga watagambye. Era tutwandizijeko. Kubanga tuli maje. Era ddala jambo. Byaddala byaki kati alagide tukole ki naye nga tetuli baki mpenda kubagana nanti Basoja mulete fananirize chama. Tuwe zonna. Amajete gatia. Amajete gebaka. Gebaka bagawamba. Amajete gebaka. Ochitegete. Ndio sana nyama. Sorry. Ekirala
njagala okutuusa obubaka buno oba eno warning eri omuntu yenna, abantu bonna mu Uganda. Ghetto security by what? Ebyaffe tebirimu nti temulimu nkebete. Security by Nako. Era twagala mu kalulu kano okukuuma ghetto zonna. Banjagala kwekalakaasa, banjagala kumenya maduuka g'abantu, kwokya bipiira, okuluutinga, okwetoolola eggwanga lyonna Uganda. Temugenda kwonona mirembe gy'abantu Pulezidenti Museveni gye yawa abantu be, ate nga babikolya mu linnya lya ghetto youth. Ebyambalo tubikoze eki? Tubibaddiza. Kombati ya ghetto mujambadde, era atayambala kombati eyo nga ghetto president si agimuwadde, oyo seba abo buyinza mu mukwate. Oyo ghetto president yakigaba yekka. Oda si sio maombi, ni moja. Ghetto commander, njagala ogereko ne ba ghetto youth bonna bagamba abali betolidde. Ghetto youth mwenna mbagambe era security bayiki bayinako kulembeze wabagambe ghetto president. Leero twogedde tuvuddeyo, bulijjo mwogera nga tukoze eki? Kati security bayiki entandalo bagijjeewo, security bayinako. Baghetto youth muleete ebyambalo byonna mubiraba, twabikuŋŋaanyiza mu ghetto zonna ez'enjawulo. Abasigaddeyo mubireete, ghetto president abyanjule. Asatu mu bbanga 2 ekigalo eki ogenda kuwola nyana na mimi Zero Hweza James, RPC wa Kampala South. Twaze wano nga ghetto president yatuyise wano okutukwasa ebyambalo byabadde bakozesa ebiringa ebyamaje era ebimu byamaje. Simanyo ghetto president ne mama ghetto okutukyaza wano na kukunganya ebintu bino n'okubiddiza security. Tukubira omulanga eri yena akyalina uniform zino mudembe muzikomyewo eri ab'obuyinza. Oyo yena atakikola era tulina intelligence era tujja tuukewo tubikwate. Kino ekikolwa ekya ghetto president kibadde kirungi nnyo era tumusiima nnyo era Katonda akuwe emikisa. Bye bigambo byaffe.
Tusikemu katone mabega. Bwe tuddako emabega bwetutyo tujja kufuna bundi gye twagala obulungi. Naye bw'oba mu maaso tojja Sorry, guys. Intelligence. That's your code. Madam Soko, yeah. Madam Soko, you are there, Mulo.
ate ekibika akimanyi wano waka oyo gwe tukubira bannange jangu batuzoganya mwana emisango gyona tugireeta wooyo Olimba nduulidde bulungi. Olimba tuludde bulungi. Ghetto president akoze bulungi n'abikomyawo Mudende. Abo abakyabiina era tujja kubakootira bingiko really sina awaddeyo uniforms, ponjos, engato, emisipi, enkofiira ne tactical vests. A brief in English to an audience or Zoom. What has transpired today? Today we have received items, amongst which include military fatigues, belts, shoes, and other items that are similar to those used by the military. We've received them from the ghetto president, Mr. Buchaman. Those who are still having those items should hand them back. If not, we'll still get to them and get them back. But he has volunteered and invited us to give us the items, which he collected from his ghetto youth, and we thank him for that. What next? What next is the normal operations, geared towards recovering more of those items, as you have been seeing. Thank you. Bene basangeyo ne bakwata tumaze okudinawunsinga kino ne tukyogera eri abantu bategedde bonna abaggeto njagala bawulire nti mukwate ebyambalo mubizzeeyo ku poliisi ebali okumpi. Kino ekintu si kya muntu omu bakya security ya Uganda yonna ne abali Arua abali ggulu bonna bonera bagenda kuzzaayo ebyambalo kubanga ejje tumanyirimu UPDF. Kati jjajja Bucha tolabanga ennaku ezo waliyo abeeyita ghetto youth abavaayo ne bagamba bagala kujja ku bukulembeze era bagenda bwazi papa. Ekintu ekyo wakirabako? Si papa oyo mobilizer ze ndi ghetto president era appointment yange yakolebwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni the general yakola appointment yange. Oyo mobilizer wa ghetto youth naye asiba wano amanye ekituufu. Bwe toyinza kufunamu ekirowoozo ogamba nti president yalagidde n'olowooza nti ayinza okuba nga ayagala kukwambula obuyinza? Ebyambalo si bwe buyinza. Bagambye ebyambalo si bwe obuyinza. Obuyinza buli mu ggwe ngera bwe mbakuŋŋaanyiza ne babireeta. Kati wavaayo omala asobola okubagamba babikuŋŋaanye babireete. Naye akikole. Ghetto president olwaleero lwomutegedde nti bulijjo ebyambalo bino byambala mu bumenyi bw'amateeka bulijjo mukwatyo biwayo. Ebyambalo bino mbadde sitongozanga kyambalo. Oyo ndabyeko nga ntongoza ekyambalo. Sitongozanko kyambalo olunaku lwaleero ntongoza ekyambalo kyaki ky'abaggeto bonna, baggeto commanders, ba general, ba ambassador, ba governor bonna mubale mu security ya ghetto yonna. Ekyo kyekyambalo kyaffe kya khaki suit era nga kiriko Rastafari flag. Kyekyambalo kya ghetto kigenda okubanga kitambulizamu era nze ebyambalo mbadde mbyambala mu kukola video. Mbadde nina esuuti yange ghetto president gyayambala yeeno era bwe tugenda kuba tufaanagana amagye ga ghetto gonna okwetola eggwanga lyonna. Bulijjo mubyambala mu bumenyi bw'amateeka ghetto president. Naawe obadde obyambala. Sinze nzeka abadde ayambala ebyambalo temukitwala nti Buchaman yekka yabadde ayambala ebyambalo. Era bakutte ebyambalo biki bingi babadde ne operation mu kibuga mwaze bonna babaggyeko ki ebyambalo naye nganze bwendi omukulembeze wa ghetto. Kinkakatako okugamba ba ghetto youth bannange mukwate ebyambalo mubizzeeyo kubanga bigenda bayitira obuzibu. Ate bamalira bakubire Buchaman bajja ku police. Oyambala ekyambalo ng'ate oyina ddemu ewaka oyina abaana oyina famire ne bajja ne bakusiba emyezi 3 famire neebonaabona oba ne bakusiba mwaka. So kyoli kinkakatako nga nze ghetto president okuvaayo gaba ghetto youth bazzeeyo ebyambalo awali police station. Kino si kyange nzekka. Buchaman si yekka ayambala ebyambalo era mujja kuba n'abayimbi bangi bajja kuzzaala. Musigaze etteeka ly'entandaalo mugenda kugisiba. Entandaalo tetugikuba buli muntu. Entandaalo kooti emala kutuula
eya ghetto omusango bwe guba gukusinze oba olina okugenda ku ntandaalo entandaalo ya ghetto eya ghetto court era weeri tetugijjeewo weeri ya bino bitwabirayo byatandikidde eri ku side y'abana abambala bubaleti obumyufu ya nti olwaleero naawe osobola okuvaayo n'okola ki n'owaayo ebintu bino politically awo omuntu omu ayinza okulowooza nti mugezako ku fighting owa red abambala red ekyo kyogerako kintu kino ekikoleddwa wano olwaleero oyinza okuba nga oligezako kavalinga baleme kugamba nti buchamani mwali mu bintu bino tekiri ku kala era mubaddemu n'abaana abambadde yero okiwulira it is not about color kubanga this is a political time bwekimba bakikola ki bakitwala mu politics naye kino kiyamba abaana ba ghetto bonna basinga okwambala ebyambalo bino nze nnumirirwa oyo ghetto youth ne ghetto people aliyo wansi akyambala yensonga lwaki nvuddeyo kuba nze ndi president wa bonna aba NRM mu ghetto kuba mu ghetto mulimu ebibiina bingi people power waliyo abamadiini bangi kubanga ghetto is the United Tribes of Uganda era nze kinkwakaseko nga nze buchamani nveyo ngamba abantu bannaye mukwate ebyambalo mubizeeyo ku poliisi wonna ebali okumpi katugambe nti official olwokinze ekyambalo kino yena yali kyetaaze mu ghetto akyakiseezinza atya access y'ekyambalo kino erina kujja kuki ku ghetto barracks wano ku ghetto state nofuna ekyambalo era anakifuna nga ajja kuba alina ekifaananyi kyange kineekubiza naye era ebyambalo tumaze okironkinga abantu bagenda kufuna ebyambalo bya ghetto ekyambalo kyakutundibwa oba kuba omuntu ayinza okugamba abucha yeyagaliza ebyabafans bwebiri waliwo n'ebya security kubanga ghetto security is a company yes yakola musango kyekyo kyamukulu kuvayo kutiisatiisa baana bange ng'ate abaana bange abeera nabo wanamaze emyaka 2 nga tubeera ffenna bwowulya ekintu ng'ekyokutiisatiisa ekyo kyogagala okutta famire oba ogenda ku ntandalo straight kati mukuba emigo lwakitema omukwata mutwala ku poliisi kati nga gwe ghetto president kyandirabise kitya nga nze ensibiro ki giant ebyemu ghetto bigwera muki mu ghetto ekyo kyaggwera bwati yakibagamba ebyo mu ghetto bigwera mu ghetto banaye mugjeeko mu ghetto mumanye mulekerawo okubeerayo mu bisaakaate byammwe n'okuvimbira ekololo yajja oba otunyonyeremu omuntu aliewabweru alowooza nti nno entandaalo kitegeeza kuba kyokka naye ate nga abamu batugambye nti omuntu ayinza okuza omusango oba n'akola n'alongoosa oba n'alimu oba n'akola kati ffe kyetutegeera nti entandaalo kitegeeza kuba kyokka naye ate nga kitegeeza ebintu bingi entandaalo kitegeeza kuba kakati emisango gambe tusala emisango 10 olunaku waliyo omusango gwojja okujjalo nga bakutte ne katiki k'enjaga eyo ku bbala nojja bakwetaba ne wa ghetto president ne mugala toddamu kunywera njaga mu bantu genda oginywere mu dipo yo owulira najja n'alonda buloozi buveera n'akola community work n'akola ki n'agenda naye waliyo emisango egikuteesa ku ntandaalo entandaalo waliwo omusango kuteesa kuki ku ntandaalo si bikyozizza nti bakuteeka ku ntandaalo tugambe leero ogitongoza mu butongole nenga otongoza gundi uniform ya ghetto abantu bakitegere bonna abali eyo balekerawo okujja okukubuuza nti lwaki yakubwa entandaalo temwandikimbuuzizza mwandikutte kamera ne mujjako muziggeto ne mulaba kiki ekiri mu ghetto kiki ekiri mu ghetto ne mumanya ki ekibeera mu ghetto entandaalo gyeri era neekamwokya entandaalo ekaaba ne bwogenda mu katanga entandaalo ekaaba ne bwodda mu kisenyi entandaalo ekaaba nandi kati gwenga ghetto president gwalina otutwalayo ng'ogenza tuuza enkiiko n'otulamuza n'otugaa kati bantu basalidde emisango ekiraba ŋŋenda kubeera mbayita nga ghetto court egenda kutuula mujje mulabe engeri gye basalamu emisango gya ghetto ba elders engeri gye basalamu emisango salute abagenyi baffe
tusanze okubalaba mwebale kujja wano we muli wewa Ghetto President Special Envoy Advisor wa President on Ghetto Matters. Amanya gange nze omulangira Mutebe Ramadan nga nze PA wa Ghetto President. Ghetto President okuva lwe yatongozebwa President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'atandika emirimu gy'okutalaga ghetto zonna mu Uganda yonna. Era ensonga yonna ekwatagana ne ghetto mu Uganda yonna ayinayo abantu, ayinayo ba representatives mu ghetto zonna mu Uganda yaffe eno. Abantu ba ghetto mu ghetto zonna bawuliriza ekigambo kye bw'ayogera, buli kimu kiba kitambula nga bwe kirina okukola ki. Amagye gemulaba awo aga ghetto, buli omu akiikiridde ghetto, abamu bavudde mu districts ez'enjawulo, abamu baawano, ne buli omu atambudde okujja kubanga yabayise olw'omukolo gwagenda okukola olwaleero wano ku balakisi ye. Ghetto President ne Mama Ghetto ne family yonna nga bwe mugiraba baaniriza okubeera wano, ye ofisi ye, ye balakisi ye, abantu ba ghetto bonna we batuukira buli kadde buli ddakiika, kuba ye teyeebaka ekiro n'emisana, aba mu mirimu gya gavumenti ng'akola. N'olw'ensonga eyo ngenda kuyita omwami Salimu abeeko ebigambo byayogera. Bw'anaamala okwogera tujja kuba program nga bw'enaatambula okusinziira ku Ghetto President Special Envoy to the ghettos nga buli kimu bwe kinaatambula. Tuyanza. Amanya nze Salimu Lwabirula. Ekikoleddwa olwaleero mukolo mulungi eri Uganda. Kikoleddwa mu mutima mulungi, nze nkola ku byakwerinda mu ghetto. Tusazeewo olw'okwagaliza Uganda yaffe tweyambula ebintu bino tubikwasa ebyokwerinda. Abantu ab'emitima emibi awadde baagala okweyambisa abaana baffe mu ghetto wansi eyo babulwe akakisa akagenda okweyambisa abaana abo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyonna awamu. Kakati n'olw'ensonga eyo omukolo nga abakulu baffe bano omanyi racks ez'enjawulo eziri wano be bagenda okujja boogereko. Omanyi ffe tuli bantu abagoberera amateeka era tugoberera protocol nga bwetambula. Kati abakulu bajja kubanga bo bennyini beeyanjula
era nga tumanya nti ono yagenda okwogera ono ayogere then tumale era tuddeyo ku programu yaffe kuba twetaaga tugenda kuyisa mu bwangu ghetto president alina ghettos olwaleero 5 we tugenda okulaba nga tusisinkana abantu baffe aba ghetto akazindaalo kali gye muli Satu mubanga Manike chigalone yala nemiko tubaneza mwe nabaze wano amanya gange SP Morozi bya Ruhanga DPC Katwe ngeda banjulira benze nabo soka ne mukama wange Assistant Commissioner of Police James Ruhweza RPC Oba Regional Police Commander wa Kampala Metropolitan South Achiria ono ye deputy RPC attend na tunakone OC wechitundu so ensonge turese wano omwami Buchamani yatwise ngagamba baro byaga tukwasa ghetto president ngagamba baro byaga tukwasa ebya government so yensonga turese wano nozibingi tujja kubanga tubulira muye batya kwatubiraba mwebale nnyo mwebale ddala Come on.